wakati w'omwaka gwa 2020 ne 2021 mu kaseera eggwanga bwe lyali lyetegekera okulonda kwa bonna abawagizi b'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti yakuno ki National Unity Platform 32 bakwatibwa newankubadde bannakibiina n'abasibe bategeeza nti ebibavunaanibwa bijweteke ng'ekigendererwa kyakubasibako matugambuzi okubaliisa engo era kigambibwa nti bano bakwatibwa n'ebintu okuli bbomu emmundu n'ebirala era bano bamaze ebbanga lya myaka 4 nga beewuuba mu kkooti y'amagye e Makindye okufuna obwenkanya. Ebbanga ddene bano bazzenga balumiriza ebitongole ebyokwerinda okubatulugunya ssaako n'okubasibira obwemage era amaloboozi gabadde gawulirwa nga bwe waliwo abakungu okuva mu gavumenti abakaka abasibe bano okukiriza emisango olwo basonyiyibwe naye nga beerema kyokka sabbiiti ewedde ekyasinze okujja abantu enviiri ku mutwe kwe kulaba nga abamu ku basibe bano bakkiriza nti bazza emisango egyogerwako era baliko abakulu mu kibiina kyabwe be balumiriza okubatuma bye baakola. Olwaleero bannakibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu ssenkagale waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bavuddeyo okwanukula ku nsonga eno. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe banenya NUP ku lw'abantu bano abaasibibwa. Tojja bawulira nga banenya gavumenti eyasiba abantu bano nebateeka mu kkomera emyaka gino gyonna nebalemeza eyo nebamma bbeeyi tereese bujulizi okulaba nti emisango gitambula. Tebajja kunenya gavumenti. Gavumenti baagigamba eby'abantu aba bulijjo mu makomera ga mu kkooti y'amagye naye baabalemesaayo. Bano bagamba kyabuswavu gavumenti okukaka abantu abatalina musango okukkiriza emisango eminene bwe gityo. Nti babajjayo sometimes n'ekiro saa 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza okubasembereza okukkiriza emisango gye batazza. Oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza okubakkiriza emisango gye batazza. Abantu baffe bwe banaavaayo baleme okubagulako omusango ogwa malicious prosecution kubanga singa oli akusibira bwerere emyaka 4 n'amala n'agamba nze nkutadde oba osobola omusuuwinga for malicious prosecution. Kyokka yadde abamu ku bawagizi baabwe bakkiriza emisango NUP gyegamba nti tebaagizza Kyagulanyi agamba bano baakikoze okusobola okutaasa obulamu bwabwe era asabye bannakibiina obutanenya bannaabwe era babaanirize singa baba bateereddwa. Olivia Lutaya banne tetubasalira musango balwanirizi baddembe era mu maaso gaffe bali balwanirizi baddembe olubeerera ne baganda baffe basaanya so bw'aba nga yakkiriza fonaawo okwenya omusango tetukkiriziganya naye ate tetumusalira musango tetumukonde. N'ebibadde byogerwa nti Kyagulanyi naye okuva mu kkomera wamu ne banywanyi be nabo basooka kuteesa ne gavumenti abiwakanyizza. Bwe tuba twateesa naye natuwa abasibe ffe twamuwaaki singa twateesa ne Museveni okuta abantu baffe kati akireewo ali mu kkomera bamusiba ensonga ze zimu ez'ekisirusiru. Bobi Yang ali mu kkomera muganda waffe Sami wa Mighty Family artist naye ali mu kkomera so gwe twateesaganya naye. Ku nsonga z'ebbago erigendereddwamu okukyusa ssemateeka eritembeetebwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba Kyagulanyi nalyo alikubyemu ebituli. Ekizibu kye tubadde nakyo ekinene kwe kuba nti Museveni alonda by'Abakama n'abalala mu kakiiko k'ebyokulonda n'abagamba mmwe kati mwe bareefu kati nange ndi muzanyi. Etteeka likyuke engeri reefu gyalondebwa. Akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi ne ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Lubongoya banjudde ensonga lwaki ebbago eritembeetebwa omubaka wa Mityana ey'omu Maserengeta Richard Lumu balisibira ekikookolo. Kakigenda kyeyoleka ani ali emabega wa Lumu kubanga si yeeka ng'omuntu bange musajja wattu era omulaba atagala leero n'agamba kyakati loleropu ando bampika kakazito kale kati katukyuseemuko ne deputy speaker abenga ava mu opposition nti kale tukole bwe tuti. Ate bannakibiina kino mu bitundu by'Emityana balaze obutali bumativu eri abakulembeze baabwe be balonda kyokka ne babasuulawo nga bano babadde mu nsisinkano ne bakkansala gye bategeerezza nti ekibiina kyabwe kiguddemu entalo nnyingi. Kawedde
ne tuwangula ebifo ebimu ne tulina areas ezimu zatuva mu ngalo bw'otuuka Marangala wadde kyamaani wayatandise okutambula nga bwe tutambula naye nga tannabakwatula si waffe wa NUP bw'otuuka ebutayunja waffe naye ate atandise okubeteggera tuludde nga tubonaabona twali tumanye ebibonyobonyo bikoze eki ate bikomyewo ki. Bano era baliko n'abagagga abamu be bakukkulumidde nga babanenya okubasibako abantu abaagala okwesimbawo ate nga tebalina busobozi. Omwami yayogedde ku Mutebi yagenda atembeeta abantu abo baleeta eno kati essaawa eno naffe tuyina abaffe nze mbadde nsaba abakulembeze abaliwo essaawa eno nga musobola okutuuka eri omukulu mubatangaze ku nsonga zino eziri Mityana South. Ze tulimu essaawa mu byobufuzi tosobola kumala nakuleetedde sio kiri bagamba tuba bandeese banaye bandeese tetukyakola ki tetukyabaagala. Nange eno message nzisindike wa Muzeeyi Butebi taata zaaki yeesonyiwa ebyobufuzi bya wano kubanga ekintu kye tuzimbidde ebbanga akisse. Mu mbeera eno waliwo abamu ku batuuze abavuddeyo ne bategeeza nti bagenda kukola buli ekisoboka okusiguukululayo abamu bo be bagamba nti bafuuka bannantagambwako. Tewali yandeeta nagenda okulaba ng'abadde waayokyezza tebu kifo kikalu singa yali wa NUP nga kyatambulira ku mazima nali kirina kikola kye kindeeta kyemmanyi omuntu bw'otudde mu ntebe wakudisappointing obeera ne reason emujja y'emyaka gibeetaano tekiweddeeko egyabali nange egyange kijja kugwako era abasikoze kyembasi. Nze Adolf Ssemata ku Lwagugudde TV agaguddewo.